Fight hard, Mr. Update. Fight hard, Mr. Update. Bananki. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu olwalira akedde Masaka. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde Masaka gye basibira baganda baffe. Naye nga sinnagendayo babulira gye nti akedde Masaka. Olwayo nkedde kwambala t-shirt eno ey'omwami ono yankoze ominga omwami ono bamukwate. Bamulabe bulungi bakakase lwaki nkedde okumwambala olwaleero. Fight hard, Mr. Update. Omusajja ono lwaki mwambadde olwaleero nti nga tannafa yali musajja ayogeranga amazima nga teyeekwanyiza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu jo yavuddeyo n'ayogera bulungi nnyo n'agamba nti bwe yagendanga okukyalira omusajja ono ne munne Ssewanyana yabagambanga nti omuntu abasibya ye Mpuuga. Mpuuga ye yawa omusajja ono obutwa. Mpuuga ye yatta omusajja ono, Mpuuga yamuviirako okumusiba emyaka gyonna gye yamala ekigo emyaka 2. Naye nga abaana baffe basibiddwa ng'era omuntu abasiba ye Mpuuga. Infantry. Omwana oyo infantry yali omwana oyo wa Freedom Border. Ng'abeera ku baana ba Freedom Border. Bamusiba kati emyezi gigenda kuwera egi bannange tubanje omwana oyo infantry. Tetumulabako, tetumanyibwa waali, tetumanyi oba naye oba ali Masaka, oba ali mu Kuseemwayi, oba ali Luddalo naye twagala okumulabako infantry. Naye nga naye y'omu ku bantu abakwatibwa Mpuuga. Mpuuga agenza akwata abaana bangi nnyo. Waliwo ne gwe bayita Gaza, oba ye Gaza erinnya liri awo omuvubuka oyo. Naye y'oyo w'ejjinja eyo naye baamukwata naye tetumulabako. Naye kati Mpuuga najja n'akwata abaana security y'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eddie Mutwe, free Eddie Mutwe, free Eddie Mutwe, free Akileo, free Bobby Yanga, free Gaddafi, free Smart. Abaana bafa bonna be bakutte nga omuntu abakwasa ye Mpuuga nga basibako amajwekeke nga basibako amatu g'embuzi okubaliisa engo. Abaana bonna bali mu kkomera e Masaka. Gye babatutte bali mu kkomera e Masaka gye babasibidde nga Mpuuga abavunaana ebisangosanga ebitategeerekeka. Fight hard, Mr. Update. Lwanirira abaana abo abali e Masaka. Fight hard, Mr. Update. Olwaleero nsazeewo okwambala nti gye mmala okulangira Mpuuga nti yakuwa obutwa. Mpuuga watta, Mr. Update. Mpuuga watta wamusiba n'omusiba n'omala okumusiba n'omala n'omuwala obutwa n'omutta. Omusajja ono President Ozawati yavuddeyo n'amuwerako example. Gwe nno Ssewanyana weebuzeebuze ng'afukana aba. Nakulabye ne ng'akale senga awo Sseggi waffe yabaddewo senga akyogera direct. Yogera nga direct nga toweerumyerumyemu. Eno Uganda mwe tuli asirisa afa ayogedde afa. Kati Ssegirinya bwe yayogera yafa. Naye bw'osirise bagenda kukutta. Bamugezi yogera ekituufu nga tokirumyemu nti Mpuuga ye yabasiba mbwamwe. Enga mwami Ssegirinya Muhammadi buli we nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde. Naye omumyuka oyo atusiba. Byenjogera Honorable Ssewanyana bya bulimbo oba bituufu? Bw'oba osobola semberako wano. Just confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu. Nsabo kankwe eddakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba. Sebo neyanza neyanzege. President wamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka. Masaka wali abakulembeze b'NUP. Naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'emukibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta olugatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Nebokuma, I understand. Si buli omuntu alina longa gye nnyina newe bali kwewaayo n'obakuteeka. Olunaku lwaleero President abadde mukambwemu akutte Alan Ssewanyana akabadiya n'amugamba byogere bye mwaŋŋamba mu kkomera. Era Ssewanyana abadde ananaagira n'amugamba yogera amazima biki bye mwaŋŋamba byogere. Paka Alan Ssewanyana era bw'ayogeddeko by'ayogedde. Era omukulembeze awunzise n'agamba nti byonna by'ayogedde mubiwulidde naye ne byaleeseeyo ndowooza mubitegedde. Mpuliriza bulungi. Abantu abo
Mpuuga n'Abedi Bwanika bawa Museveni amagezi nti ono Kyagulanyi bw'oba oyagala okuteesa naye okumukkakkanya tusooke tumuteekeko embeera emuwaliriza okumuleeta okuteesa naawe. Mbeera ki? Kwatayo ababaka ba paalamenti bwe batyo bakwata Sseggirinya ne bakwata ne Ssewanyana ne babateeka mu kkomera. Bamala obateeka mu kkomera nga Mpuuga yali mu control oba bateebwa oba tebateebwa nga ye Mpuuga bamugambye gwe genda okake mukamaawo omugambe jangu tugende tuteese. Kyagulanyi yabagamba nze gwe mukako okuteesa ne Museveni muweeki tuteesa naye tumuweeki okutuwa abantu baffe ye abantu baffe bo baakola ki? Era munnange nga batandika kampeyini eyo mugijjukira yalimu bamukaaku yalimu Abedi Bwanika abo Bampuuga nga basiiba ku maleediyo nga bagamba omusajja tumugamba tugende tuteese atuwe ba political prisoner abo bonna Olivia Lutaaya obo bonna bukodyo bwa Bampuuga bamayiga akakosi ke kamu nze nkubuulira kati munnange President bwe yagaana ebyaddirira mwabitegeera. Tuvudde waawo. Njagala otunuulira Kirewo Kivumbi. Njagala otunuulire General Gaddafi. Njagala otunuulire Eddie Mutwe. Mukomera gye bali. Gye babasiba. Emisango giva ku baani. Nkugambye bano abantu be babalira Museveni. Nti gwe abo abaana tebajja kuzza misango kuba si baziba misango. Naye bw'omala obbakwata ng'obakutte bibyo bya myankyolo ffe katuba kulyetingire wene ebisango nga bw'omala obba tulugunya n'okubakola by'oyagala eri tuggulawo eri tuzuukusa buzuukusa biri bisango sango ebyo bimulaba Bampuuga baakola osegedde era emisango gyonna gyonna gye batadde ku baana abo gyonna gyonna giva ku Bampuuga giva ku Abedi Bwanika giva ku abo bulijjo tebabalaba lwaki bulijjo tebabakwata bawamba bawambe ne babatulugunya be babatulugunyizza we babalakira nga babateekako ebisango eri eringa alternative ekintu ekyejjereza Museveni nti ddala kituufu tutulugunyizza abantu abo nti ye ne tubatulugunyizza lwaki bayina emisango tukutta abantu abo lwakuba baziba misango naye nga baani abakiteekawo ekyo Mpuuga Abedi Bwanika byebikoosi byabwe era njagala nkubuulire nti buli kikolebwa Abedi Bwanika ne Mpuuga plani z'abamayiga ekyo mukitegeere njagala mutegeere lutalo ki lwe tulwana na baani balabe baffe we mumala okutegeera balabe baffe tulwane nga tumanyi engeri gye tusobola okukola ki okuwangula olutalo luno. Abeno mwasuze mutakanspenti muli bulungi ya nze kakola ka video kano kampi kagenda kuba kadakiika 5 naye njala mukawobodde bagamba nti ogusula gukuwa empoza naye ate ekituufu kiri nti mu Uganda twali tulowooza abantu abasomye bakitiibwa nnyo era basobola otulowooleza naye wattu tugenza okizuula mu mulembe guno Omwagulanyi nti ate abasome wattu tebana kibayamba ggwanga dde okulyongerako. Omuntu bakwogerako ekintu ng'obadde okikola weekomemme ng'abayigirize babeera either osirike oba oveeyo weetonde so si kwegana kubanga gy'okoma okwegaana ensi ejja kulaga amazima. Nkedde ku makya nga mpulira mukulu Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti agenda kulagira balooya be basindike ebbalo bakuntumye nti President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje mu kooti yeewoze ku bigambo byamwogerako ebitali bituufu. Kati Mpuuga ndi wano okukulabula. Bw'oba oyagala kumanya nti eggwanga lyako abasajja ab'enkwe mmwe naddala abasajja ba DP Buloko n'abasajja abali Emmengo abaakola enkwe ezeefaanaganyiriza ku nkwe ezasaanyawo Ben Kiwanuka kakutanda ogende nti okulako Robert Kyagulanyi Ssentamu omusango si kutiisa naye ojja kutegeera nti obujulizi abantu baba nabo era basirise nga n'omusirikale abadde akuvuga okuvula obufuuka luupu alina obujulizi mukazi we naye asobola okuwa obujulizi abadde bakozesa bennyini nga bakozesa oli mu Kyagulanyi olukwe oba omusaanya obajja kuta obujulizi nga n'omulamuzi yennyini anaaba atudde mu musango ogwo ajja kuba alina obujulizi ate obuluma gwe Mpuuga. Kati mbadde nkusaba mu buwombeefu weewunzike ng'ettimpa
erisererako amazzi osirikire ejjo oli omanye nti buli kiseera kiba n'obudde oba buli kintu kibeerako obudde obuggwako kasita weetantalamboosa Moninga Kyagulanyi jjajja owedde oyinza okutuuka ewaka ne famire neetaddamu okulabako buli kimu nekikucyankalanako kubanga bino byonna omusajja asirize kati kankubuulire Kyagulanyi asinga intelligence lwakuba asirika mwaba mutayagala bagamba bugambi mwabiyita bebitiibwa buli kye mugenda okukola aba yakifunyeko dda information ffe tujja okumala okumaliriza okuggalawo oluggi nga buli kimu yakifunye asirika busirisi kati bw'ogamba nti ogenda muggulako omusango jjajja ojja kwewuunya obujulizi gye bunaava n'aba n'akuwaako obujulizi oyinza okwekanga nga mwattu ate nga ne famire yonna esaanyeewo ate nga naawe olina wotajja kuddamu kuyita mu Uganda ekyo kyo nkikubuulira bw'oba mugezi zibako omumwago bazingako omumwago osirike omanye nti ebbanga lyokoledde ebyobufuzi sente z'ofunye n'ebyobugagga by'ofunye bwe obadde obudde obumu nekasi toga nti ogenda mu ntale eziri politiko nge gwennyini badde odeedera ne Museveni ng'akuwa ssente okukyankana okumulemeza mu buyinza okuwamba abaana b'abantu nga ne fayire Masaka mu kkooti esoma nti Mpuuga ne Nabedi Bwanika ne bannammwe abalala mumukwata abaana nga mwesigama ku bannamawulire Mpuuga ogenda kuswala ekitagambika okulabula bw'oba oyagala kumanya nti ensi yakkoowa nti obujulizi bwe buli Justin Kyagulanyi abadde asirise busirisi gwegeza okikola ojja kuwulira ekinaafamu yebiraka buli muntu yenna abadde asirise ng'akimanyi kuba nze nakusookamu ng'ensi ebuusabuusa ne lwanvuma ne mbaleka ne bagamba ojja kirabako kati ojja kitegera nti ensi yabakoowa lwakuba nti obudde badde tebuna nkulabula bagenda kukuleetera obujulizi nga ne kuzisera nakigo gye wali Masaka motezi obeerangamu wano ku papapo gye mwabeeranga na buli wamu gye mwabeera ne mu nnyumba yo nga mutudde mukola enteekateeka z'okusaanyawo Kyagulanyi na buli kimu ne mu State House gye mwagendanga nti buli kimu obujulizi abantu babulina ate bajja mu kkooti bajja bukuwaako ojja kutya gwegezaako ogeze nti omuwaabiro ojja kusikutiisa oli wa ddembe naye ojja kakasa nti ensi erina obujulizi ate ojja kuswala nnyo otuuke n'okunoonya omuguwa ogwo bitaano weetugoba obutwa nga tokyasobola kuba tujja buteekayo kati direct ojja kakasa njala kusaasira mikwano gyange bafuutu soldiers abamu bwe bayita bafuutu bigere nti omukulembeze waggulu oyo essaawa yonna ajja kusaddaaba ayisewo ebibye nga Edi Mutwe ali mu kkomera ng'atulugunyiziddwa ng'ensi yonna yeegasse okubanja obwenkanya eri Edi Mutwe omukulembeze we nga neyamukwata avuddeyo yeerambye ekkubo alina okumulwanirira atuleddewo ekirala kintu kiveeko tiweebuuliza nti ani gwawa obuyambi ani gwakolera kusaawe tuve ku nsonga enkulu nga tukyabanja bannammwe 18 abaabuzibwawo omukulu ateddewo sitooli endala kintu kiveeko oyo gwe tulinawo bwemba mutambulayo mutambule nga mumagamaga mumanye nti olumu abaako olubindi lwe lwalima